oyinza nomaliriza ng'osaddasa abantu ye manager Roger Lubega oyo Lubega ye manager wa mukwano gwange Spice Diana ye yasinga okunwanisa abantu abanwanisa Uganda Roger yakulembera kubanga kiri mu record nti ye musajja asobola okutuuka ewantu n'akomandinga music obutazannya oba ne bamuzannya n'abagamba n'alwana okulaba ng'asasula bamugjeyo mu kifo ky'okusasula music yagende mu maaso okubanga twakolako ffenna nze nafindinga manager Roger okubanga twayokana si musango kuba ate nze nandibadde nteekawo eyo embeera naye ate nze ng'omuyimbi nali nkimanyi nti omuntu wemba mwawukana kiri erethe kyakabi banange ndi bulungi nange nsanyusa okubanga mundaba ku TV ate era nsanyuka nnyo bwe mubeera nga muli balamu eyo abatulaba. Tutandikire ku kivulu kyo. Ekivulu kyali kitya kubanga abantu bangi bavayo ne boogera ebigambo nga baga nti Bafata kyalina maanyi ge yalaga abo ge twalaba. Just ekisookera ddala nebaza Katonda olw'okutusobozesa okutuukiriza pulaani zaffe ze tuba tulina oba ze tuba twagala okutuukiriza n'atwame tuzituukiriza nga Uganda yaffe bw'ogimanyi osobola okuba ng'olina bingi naye ne bitatuukirira mu budde bw'okola ki bw'obyagala naye Mukama mulungi nti pulaani yaffe twasazeewo etandikire n'etandika abantu ne bajja embuleesinga n'ebeera nnungi era tubeebaza nnyo ate era ne twongera n'okukkiririza mu kye bayita okuteekateeka oba okweteekateeka nga bolaba industry begenda okukola ekintu ekyo ekiri outstanding nga ne bwoba ovudde mulamu bw'ensi eno kisobola okusigala nga abaliwo bakirwaninga nga kijjumbira abantu kubanga kino ekintu kye twakoze ekya carnival ekya dancehall music wa dancehall yasinga okujjumbirwa abavubuka music wa dancehall oyo yasinga okujjumbirwa abavubuka so mu mbeera eno eriwo yonna kati natuyamye ne tulaga amaanyi nti mu biseera nga tuli mu January mu biseera nga abantu bagamba tebalina ssente twalangidde weeks 2 show yaffe tetwabadde na sponsor n'omu naye buli kimu kyatambudde bulungi ba sponsor saawa eno batuliko lwa nsonga y'ekyo kyakoze ekyabaddewo nti kyanjawulo so twebaza abantu abakyembulesinze abakkiriza Ntebe Road yonna yonna ffe okukolesezaako ebintu byaffe drive zonna ze twakoze ezabadde zimenya emiti ne batukkiriza abantu nga bayimirira ne beerolerako ne bakwata bu video ne bakola ki mpaka okuvanga ngazi namasuba wali kutuukira ddala Kajjansi ewabadde show abantu be Kajjansi ewabadde show muli bansusso nnyo okukkiriza Sheebah ku kyalo ne mutuwagira okitegeera ne mutuwagira kwegamba ne mutufuulira ddala ab'enjawulo era ekintu kyaffe kyatandise kyakubeerayo buli mwaka ekya carnival era abagisubiddwa ku luno banange mwasubiddwa nnyo kyadde kiyitirivu so omwaka ogujja tugenda kubeera ng'ate era eddibwamu mu maanyi waliwo abantu awo abefutwa nga womanyi bonna tebasobola kukwagala of course bavaayo nga bagaa nti Bafa yakuba dda takyalina maanyi yaguwa anti beebo munna era nga boogambye nti buli waba ekirungi n'ekibi kikola ki kibeerawo kati ate ekibi nakyo kiba kyagala kyolesa obubi bwakyo naye nga ate naffe abakola ebingi tuba twagala tukole ki ekintu kiba nga tukyolesa beba abantu abanafu nabo ate ndoza Mukama yabateekayo basobole okuba nga boboogera ebintu bwe bityo bikuleetera ate kukola ki kuwaga buwazi oba kuvimba buvimbi. Okay, Bafa nga tuvuddewo kaawo omwana Rita yavuddeyo mu kkomera wagenze n'omulabako kyabadde kitya poliisi saatuukayo kubanga bamukwata lunaku lwa show yaffe yasooka kakati yali weekend bamukwata lwa mukaaga ku lunaku lwennyini lwa show then n'olwe Sunday zennaku za show ate ne tumugyayo ku Monday kati zennaku nateeka ba representative baffe balooya abantu baffe kuba tulina ttiimu nnene okulwaninga ekyo then n'avaayo ne famire ye nga tuli wamu ne famire ye ne tumugyayo era ali out naye nga ekikola twakivumiridde nnyo ekyo ekyokukwata omwana w'obuwala bwe batyo ku lunaku lwalina okuba nga agenda okukolerako akasente mwe ne mumukwata era bamukutte ye manager Roger Lubega oyo Lubega ye manager wa mukwano gwange Spice Diana ye yamukutte mu ngeri y'omukakasa mbu ye wakabi nnyo oli mwana wa buwala era noye yamukutte nkiwa Roger ozaalo oyina abaana oyina omwana obuwala gwe owulira otya nga omwana wo olw'okuba avuddeyo n'akomentinga ku kintu oba oba omuntu n'agaana obbakolera gwe oba okukolera gwe n'ovayo oba nga bona okwana omukazi n'agaana okwagala kyogamba osobola mutuusa agwabulisa mani busa mukuba oba mutulugonya kati bwe kityo bwe kyabaddenga ne bamusiba naye twebaza public oba abantu abamanyi ebikolwa by'abantu nga ba Roger abavuddeyo abayimbi nga ba Sheebah abanga Galaxy FM TV ez'enjawulo ezavudde ne zipostinga Roger ng'ekintu kyakoze bwe kitali kituufu. Abantu abasinga bagamba nti oba oli awo abadde alwanyisa ye yasinga okunwanisa abantu abanwanisa Uganda Roger yakulembera kubanga kiri mu record nti ye musajja asobola okutuuka ewantu n'akomandinga music obutazannya oba ne bamuzannya n'abagamba n'alwana okulaba ng'asasula bamugjeyo
mu kifo ky'okusasula musical yagende maaso okubanga twakolako ffenna nze na finding manager Roger okubanga twayokana si musango kuba ate nze nandibadde nteekawo eyo embeera naye ate nze ng'omuyimbi nali nkimanyi nti omuntu wemba mwawuka nekiri erethe kyakabi omuntu asobola okugenda ku kiddako era nga Roger bwe yagenda ku kiddako n'afuna omuyimbi oyo lwakuba nti ye tamanyi bayimbi beeyisa bate tamanyi bintu byakuyimba bino ebintu byokuyimba bw'onoonya amawulire oyinza n'omaliriza ng'osaddasa abantu kubanga oyagala oteekewo embeera eraga mbu nno ggwe buli kimu ogenda kakakikake so nga ate waliwo abagenda mu ssomero waliwo abanoonya experience eyo ayiga ekintu kino mbulamba akikole nga bwe kirina okuba waliwo n'abagala bakikole bayikukakasa buli lwagala okukakasa ebyo ebintu byokola ki byosanga kati bo balina bisala kati ekyatwawula manager Roger byali bya kintu kyali kiddako kyova olaba nti plan zonna ze twalina yatrying okuba nga ayagala zitambuliramu afuna abantu bazitambulizaamu naye nga bize plan zaffe ebimu ku bintu byetwatwagala okukola byabadde agezaako okuba nga yakola weewaawo byamuggwako ate ffe jjukira tuli ba artist tukyuka na mwaka nga bwe gukyuka omwaka guno nzija bwe mba ne strategy nja updatinga buki bwe updating njongera mu bwongezi birungo so Roger muntu asinga okunanyisa kubanga ya major breaking team yange yonna oluvannyuma lw'omugamba nti twetaaga tugenda ku platform eddako bamise twatugenza South Africa nga tuvuddeyo of course n'entambula naye okitegeera kubanga nze of course okumanya kwonna kwamanyi n'ebintu bya about music movement yonna it was me so manyi ne bwabeereyo ne wali baki ne bwe ki ne bazadde bali kitegeera nti kituufu oyo omusajja yaneta mu timelight yaneta mu kintu kyekintu kino twakulabye ng'oli kuli haso ez'omukulu Ziza Chameleone n'atamegwa n'atakogwa naye okuba nti nno yagenze n'akuba drive mu Kampala Ziza Chameleone kino nga bw'okyogerako ki kuba abasinga bamutwala nga legend ye ate bw'abeera legend kino ekimugana okukola kyayagala just ndowooza abantu ffe tuba tulowooza kibanga bonobeere bweri w'ekisaawe nga gwe omupiira owooza kale yandibadde ateeba wali naye nga gwe bakuteeka mu kisaawe teguyinza okukola ki okulema so kati nga ye omuntu amanyi amaanyi ge amanyi abawagizi be amanyi abantu kati fe ab'omulembe guno ffe tulaba nti ebyo biba byakiweewe oba tebiriiyo nti ffe tuba tumanyi Chameleone ku level ye naye kati ekyali kye bayita okugenda ku ground okakasa omuntu oku ground nti ndi siri wa kitalo nnyo nga mmwe oba mwagala okifuula timuyinza okulowooza nti kati kye bayita okugenda ku ground akwate omutima gw'omuntu waki akwate omutima gw'omuntu wa ground ndowooza si kibi nekisobola okuba ekibi eriyo yakirabye nti kibi naye ku ye si kibi kubanga ali mu kunoonya abawagizi be nga 10 February basobole omuwagira naye nga yandibadde akikola ng'ekyo nga Ziza Chameleone okusinziira ku munange okwo kwagala kwe nga bwe nkugambye nti fe abamuwagira ekyo tetukiwagira oba tulaba kale ng'ekitaliiyo naye ye yakyagala era yalabye ekimukolera yesebo tikula sumulula byonna byansiba obwedda sinsitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.